Yes, nga bulijjo tuyingiddewo Daf as photography, Daf as podcast, Daf events, forever cities born, the lens moves on the camera as usual. Tuyingiddewo olwaleero kano ka episode ke kamu ku episode bwenkoze obugenda okusinga okumpa essanyu kuba omuntu gwe nina kablaza tuvudde wala mweno industry nga tuguluba mpola abasinga mu mwaka mutegeera kati n'omusajja abadde mu industry for some good time naye saawa zino y'omu ku basinematographer abakyasinze okutrendinga wekijja mu nsonga z'emikolo. Muganda wange nsanyusa okulaba taata. Nakusisinkana muganda wange. Yogeza n'amaanyi kuba nkimanya amaanyi ogayina. Muganda wange. Nakusisinkana. Kiri kitya? Mpola. Olisted? Kwendi. Awo kyakabi. Abantu soko beyanjuli bakumanye kuba njagala bamanye brand ki gye tulina olwaleero. Ali maaso gammwe. Amanya gange. Esebo. Omulangira. Totandise ebintu byotandise omulangira owewa. Kati bo abali mu comment section bajja kugamba. Omulangira Mawanda. Ndiye chika. Mawanda. Yes. Kati la business. Main edits. One main edits. My blaza. Era kasita sound ojiwulira. Otegera butegeezi. Omanye recent nade ndawa kafaananyi kaffe nali nkuba ekifaananyi ngondike mabega nga tuli 40 eyo. Ojikira obwo bufaananyi. Abantu ekyamazima kati nga olaba Daffi. Abantu bayinza okulaba wano ne bagamba nti musajja alabika yakajja iki naye Daffi okutuuka no okulaba nti gwe Daffi Arts amazima ddala oba ovudde olugendo oluwanvu era omuntu wakulaba nga otuusa woli ekyamazima abalina okukola ki to put respect on your name n'amanya nti ekyamazima omusajja otutuuka awo mulabira awo nti Daffi alina waayise okutuuka awo nze at least woyise awatono manyiwo nange wempisa watono manyiwo wekiri lwaki ekyakuleetera okubeera ne interest okuyingira mu bintu bya video bino? Kanza twanika video nyina muganda wange bamuyita Mado System. Mado System mumanyi bulungi. Yes. Mado System twasoma naye kuva nursery, primary, secondary, O-level. Kito. Yes, kati netula fenna. Utama tula fenna form 6 nze ngenda ku university. Kati ye na branching off. Natandika okusoma cinematography. Kati nze mba ndi mu university nyingidde mwaka ogwokubiri. Kati nga already kati ye wali ngeri gyatandika okusoma already. Ngeri gyatandika okusoma already. Ate nga musajja muki mujagujagu already ye nga yatandise dda nokola ki nokola ne ayingizamu n'akasente. Kati nsate nga ndi ku campus nga ebimanyi byo campus osoma busomi ate oteekayo buteesi tofuna oteekayo buteesi ate nga zooteekayo era bakuwampe. Kati ngenda okulaba ate mugana wange ye atandise okutereeza sente abamu nayo ajja n'akwokyayo kitegeera. Kati awo nange bwena pikingira interest nengamba nakireka ebintu bino birimu sente cause teyali bbanga ddene. Yes, na inspiring nange era bwe namaliriza osoma university then na enjoy in fact nagenda maliriza nali nga ndi mu third year maliriza nga bwe maliriza osoma nga ngenda ewuwe nga nsomesa. Yes, kati ngenda mala university kati nengenda mu filming school. Yes, ntandika osoma nga naye already nsoma already manyi cause nali already njizeeko hands on. Obadde ogenda mu field? Yes, agenda mu field. So nze nagenda omumala nga mwaka gumu mu filming school already nga nze nkola nange. Yes, cause already yali yakuyisaamu dda ate nga ne mu industry akoze eki mwali ate kati nga anyingiza. Yes, nga nyingiza so tekyantwalira budde bungi kuyiga era nagenda okumaliriza filming school yange already nga I've started pursuing my career already nga nkola. Yes. Omukolo gwo gwasooka okushootinga video gwali kutya?
kati nno kati saatandikira ku mukolo nze kati nzika natandika nali nkyasoma yagambye nti nali nsoma ku filming school kati nali ndowooza nga mu first year kati nga waliwo akasomero akatuli okumpi kati akasomero ako nga kalina graduation buno bwana top class kwe natandikira ngenda kasomero y'omukazi nampita n'agamba musomesa waffe class teacher waffe ku filming school nti mbadde njala kunkuba ebifaananyi bw'abaana baffe graduation biki kati ngeri nze gyolwedde gye nali mu class olwedde nga kyenkana ninga nze akulembera cause nali nze olwedde manyi just nti maybe mu theory but practical nga manyi practical yes kati omusomesa waffe n'agamba nti kati ekya practical ono yakola kyate olwedde awo mzee wange yangulidde camera yarangulidde camera ne ka laptop standikirwako yarangulidde ka Rebel T6 oba ka Rebel kangako wakalaba kujjukira Rebel kange mzee yali akangulidde akensomerako kati nga banoonya omuntu alina camera already atagenda suma kwa ziri ze twali tusomerako ku ssomero I think zali Nikon naye nga si nnungi nnyo yes kati nga ate nze nyina ka Rebel ate nga kalungi munaye nga bansindika kakujjako nga ngenda nga basiima ba graduation abana beewunzise naye ngamba I know first experience kati jukira ze ebiseera nali ndi centered nnyo mu video kati okutuuka yeeri nga ate baagala ki bifaananyi wava obuzibu kati nga settings ebifaananyi zinsumbuwamuko naye nga eza video ndi fine kati awo bebifaananyi kati frames ebifaananyi awo nga zinsumbuwa but I managed to get nga omanyi nti camera at least oba ogimanyiko jjayo kyojjeeyo baana ne baba nga baddugavu abeewunzise I know naye omukazi n'asimako byasiimye byayagala tubiddemu naye nga ogenda okulaba nti tebyali bibi nnyo okusinziira nti gwali mu lulimi ogusoose yes yeah naye kati interest wagijjawo okubanga ogamba nti nze kankwate video than kuba ebifaananyi gwe n'ogamba nze I'm going to focus on this kati interest era tuddayo wali ku muganda wange oli gwe nagambye Mado System yes Mado System nti ye yali videographer era ebiseera ebyo ngende tugenda otandika branching off of very oyingira bwenti ngolwedde atandise okukola ku gallery photography yes ngero olumu ngendayo yali ekyali awo namasuba yes najja nankumbi nga ngendayo kati nga akwata video so kati engeri gye nali mulabiddeko of course nange nali njagala kukola ki kwata video yes era senga nti waliwo awo era webifaananyi nti nali badde ntandika bifaananyi but then nali ndabidde kuwa video era nga njigiriza video so awo naye ngenda ndaba nti ya interest ya video nga ate ndaba video kati ekirala we nakuba ebifaananyi ka graduation kano ekyamazima nalanga ebifaananyi leka bizibu olanga bifaananyi bizibu kasigale mu video kati like bwengumiriza ddala mu bya video yes kati olina ekintu kyoyogeddeko olaba tufuna ba client n'agamba maini mbadde njagala nkwateko ka video nkubeyo n'ebifaananyi n'omugamba nze ngenda kukwata video yokka oba yagala kuba bifaananyi funa ow'ebifaananyi oba nawe n'agamba nti njagala onkuba ebifaananyi onkwata eneka n'omugamba akwata video abeera mulala lwaki ba client balina mindset eyo kati era ba client baffe of course kati ye bya field yaffe tabimanyi ye alowooza nti buli akutte camera aba amanyi ebyo byonna ye ayinza obutawula nnyo kitwalira nnyo omuntu okubanga ali deep into industry okutegeera nti omuntu akuba ebifaananyi takwata video yes kati ye abeera amanyi nti
kamera eyo so kujja nomukwata video nokubana obufaananyi obuki nga babiyita obutonotono agamba Daffy ojja kunkwata ebifaananyi ne ka video akatono oba main ojja kunkwata video n'obufaananyi obutono gamba nedda madamu ebifaananyi agenda okubifaananyi ajja kuba mulala ne video kiraki birala yes ate ogenda okwesanga nti ebiseera ebisinga kamera zetukozesa okukola ki tosobola kubanga kati nze wenkuwa example nti ekyabakola tekyababogera kyo tekisoboka nti tugeze ka tuli mu kusala cake kati bwemba nga ompise ongambye nkubeyo ebifaananyi nkukwatayo ne ka video akatono kati bw'oba okusala cake nga ndi mukwata video kati ebifaananyi ngenda bikuba ntya ngate wosala cake at that very moment okategeera so akati afaamu awo tubatangaza tubagamba nti but of course abasinga bagenze bakitegeera nti naye kati tuyinamu ne issue y'aba client client akugamba main njagala ojja onkwatire ka short video ka short video sente z'osaba nnyingi mbadde njagala ojja okwatire ka clip kamwaka omukolo ogende nawo posting ako kyeki ekiri emabega okukola obu short video fwe tulaba obu trending kati kusonga eri gy'osoose okugamba nti ka short video osaba sente nnyingi bwe nzija ku mukolo akwata short video obudde bwe mmalawo oba ne footage gwe nkwata y'omu n'oli agenda okukwata omukolo omulamba y'omu nti kati nina olanga short clip oba ka short video but okufuna short clip nina kukwata mukolo mulamba okusobola okugjamu ki ka short clip ako nti moments okuva we nazze ku macha mwanenge short paka olweggulo ng'oleeta kabboka muwala zonna nzikwata kati gwe kyekikwetera olowooza nti kalina kuba ko ka layisi ku video enamba okitegedde so kati bwe tugamba nti tetufa ku ki nti oba ka short clip oba ki abula tufa ku budde nti omukolo ngenda kujja ngubeereko ki lunaku lulamba sibaga nti ka short clip ogende kitegeeza kwenzija ku ssaawa 2 ku mukaaga kale nnyinyoke oba ku ssaawa 2 ku 3 genda kuba okuteeko ka short clip ningenda bbeera lunaku lulamba so kati tomanyi abaklayenti baba tebamanyi nti ka short clip ako kava mu ki mu mukolo guli omulamba yes nti moment zonna nzikwata then nengenda nga nnondamu key moments ezinyumisa oba ezigenda okulaga omuntu nti yes omukolo gwabadde guli yes kati nti wekugambira nti wadde ka short clip oba kyonna kisigala kyekimu ebbeeyi eba yeeyo kubanga obudde bwe bututwala nti gwegenda okuwa eri nti agenda kujja akwate omukolo mulamba n'agenda okukwata short clip bonna bagenda kukwata ebintu byebimu nti abula nze ate ngenda kutwala extra mile okunoonya ebimu ebyo ebingi noonyeemu moments ennungi nzigatte nzikuwe kati client ali agamba nti ka short clip kano ku full video enamba ne ka short clip kano waba buyita bu short clip kirudawo ekisinga okuba ekizibu okweditinga kate mwattu bakirata kanako njala nkabatangazeemu nti ate short clip yesinga obuzibu nti full body oba full video nti nga bwe nkutte ku mukolo nja kujja njiteye ku timeline nzijemu just cutaways oba camera shakes oba ki okitegeera efulume nga namba but short clip nyina okujja nga mpita mu buli clip mu buli yes nga bw'onoonyaamu nti kano bwe mba nkalabye nga nze editor kansanyusiza kitegeeza naawe client wange Daffy kajja kusanyusa bwe kale ngamba eno moment ng'awa mama we haaga ng'eri so precious ejja musanyusa kangiteekemu nti wano ng'afuluma addawa omwami we haaga nga kajja kumunyumira kangateekemu so ogenda kwekanga nga ate short clip etwala obudde bungi ate osinga body osinga omukolo omulamba ate nga ogenda kwesanga nti ennaku zino baklanti baffe babeera busy omuntu okutuula awo ku mukolo agulabe essaawa 1, 2, 3 ayinza obutakyagala aba akulaba
ziri short moments ezo nasanyuka nagamba kino kiba kimumala n'abalanga kyo ku ssimu kubanga eri bwe tokera nayo ku ssimu naye kati kano basobola okulabako yes ogenda okulaba nti ate short clip ate yeetwala obudde bungi okusinga ne clip ennene. Yes. Wow. Ndabye nnyo mu video obusatulate nga bungi abantu baga main edits ka video kike wakola ne kakuwa n'ogamba wano mbayina n'ogamba wana basajja mbayina ku video zo nkoze nnyingi sijja kulimba Daffy nkoze nnyingi nnyo nange ngamba nti abasajja ekyamazima mbayina nnyingi nnyo but nakola ka video ka Irene Ntale katambula nnyo nnyo nga okiwulira nti nagenda okwekanga mba ndi awo nga bansharingira kali ku mbu nga yapostinze video yange nga kugamba buli apostinga okufuna ku mukolo gwa Irene Ntale apostinga video yange mba ndi awo nga Galaxy bapostinze Galaxy bayina pages zaabwe ziyina amaanyi agaddala nga isi Instagram si TikTok si chinga bapostinze video yange mba ndi awo nga Big Eye postinze video yange ya Irene Ntale nengamba kati we wano wetuli mukolo ky'omulala Chosen Becky Carol Nantongo Chosen Becky yatambula Carol Nantongo byatu Desire Luzinda yes so video zibaddewo nnyingi walonera gye nakola yalimu kaziwe kapo seba avuga ebiseera ebyo bya trendingira naliko ku mukolo gwa Sami kaziwe kapo yaliko kwanjula ne kumbaga zonna video zatambulira ddala so kati kwanjula ina kaseba avuga era nane bakakuba ne mu mukolo so katambula nnyo era kaziwe kapo nangamba well done yes kali kalala yes era kati ate engeri gyalina n'ekivulo kati video bazzemu ne bazikomyawo yes video ze nakola bogera okeberako bazitandisa ziteekayo nga zitambula ezakaziwe kapo ze nakola ezange yes nga bagira ku kivulo kye yes wow. So moments nyingi video zibadde nyingi nnyo but so far ziringa ezo era kati mba netaguda ku page nange nempisaamu nendaba hit nyingi tokyazijjukira hit nyingi nange olumu zinneerabira but yes abantu bazagadde yes bazagadde okay kati nekirala advice yosobola okuba client nga akuwadde omukolo nga main edit nagamba main njagala kunkolera mukolo gwange akwanjula aina kyakusuubiramu naye ate obuzibu gwe nawe olina kyomusuubiramu ate kyomusuubiramu nakitakitukiriza gwe ki kyewalisuubidde mu client yalikoze ekituufu yes ebiseera bisinga client agenda tutuukirira already client baffe bano obuzibu bwe bakolamu ajja nga ye alina budget ye ye nga client naye nga muye mukuba ne budget ye tanategeera manage budget yaabwe wa packages zaabwe ziri zitya ye kati najja ne budget ye nti nyina budget yange ya $8,000,000 nga ye nga kyekiri mbwongera nga kyekyo kyakistikinzeeko tagenda kukikyusa yes n'atamanya nti ate eno jjajja naffe tulina ki packages zaffe kati abalina kusooka nti tugeze ndi rangingira $8,000,000 ku 10 bengenda ewa main edits rangingira mu ssente bweziti kati wetula ku mmeeza ntulaba tutuuse tutya ku ki kuzikiriza nti ffena tewalayanyigiriza munne mu ki mu nsonga ya budget kati ye wajja nagamba nyina $8,000,000 aba ayagala otwala ekyo ekikye akitegeera kati ey'ensonga esooka nti bakiransa ffe olumu bajja ye ng'alina budget gy'alina mu mutwe gwe oba mu discussion ye gy'abakoze oba mu committee ye nga yeeyo kyayinza okukolako kukka wansi waayo
tayongera akabusi ate olumu ne weesanga nga yagenda mu package nga tugeze ina package ya milioni 12 nga ayina milioni 8 naye nga ayagala bili milioni 12 byayagala tayagala ojjemu yadde ekimu naye nga bibiri wabyagala naye ate nga ye agamba budget yange yeeyo so kati ekisooka then ekyokubiri payment plan nti baklant baffe asobola kujja nagamba main edits ku milioni 10 ngenda kuwaako milioni 5 then ku lunaku nja kwongera milioni 2 3 nja zikuwanga okoze eki ng'omaliriza but olumu ogenda okwesanga nga ate ffe si kyetutambulirako ekyo tuyinza okugamba nti ekyamazima client ojja tuwa 90% or 100% depending ku nkolagana gye mumamina nani ne client oyo sereza nti osobola okwesanga nga client akuwadde embaga naye nga yakuwa okwanjula yakuwa n'okukyala so client oyo tomuyisanga ate akuwadde embaga yokka yes nti kati ogenda okwesanga nti enkolagana gy'olina ne client eyakuwa baptism n'akuwa okukyala n'akuwa okwanjula n'akuwa embaga nti osobola otuuka nti ku mbaga nomugamba notwako 50% tujja tukole endala tujja kukola ki okusinziira ku payment engeri gye mbadde mukwataganamu mukolaganamu yes so kati ekyo nakyo nekiba nga kiri awo nti payment plan olumu zigiramu okusinziira ku maybe committee oba ku nkolagana oba ne ku sente funds olumu zibula ebimukolo bimanyi yes nti sente olumu gakaga nti mudiko yateko sente nyingi emmere nteko sente nyingi main lwaki tonkolera mboti ne boti you get abantu ba disappointing so bwe bityo kati olumu esente engeri gy'okusasulamu then ekiri kyaso kyabadde kyabadde budget okujja nga alina fixed budget ye then kyokasula then n'ekirala nti obudde nti client asobola okujja omukolo ebiseera ebisinga buli mukomo gutandika amangu mu achievinga mo osinga mbanga mugenda bukola nga mupapa yes nti kati client asobola okutuuka nabanga baluddewoko maybe oba apako kutuuka oba ki okitegeera then kati no maybe not achievinga bulungi byolina ku achievinga yes kati olumu ekyo nakyo kiba kikola ki kiba ofunamu obuzibu nga gwe service provider nti moments ojja kuba ofuna ntono yes nti tugeze manyize bamanyira ku vibe tojja kugamba nti obudde bwange oba okufunamu vibe zange bujja kuba bukola ki bukendeera nti omugole wa formalate mbanja kufuna obuzibu okunoonya vibe zange nange nganze omuntu yes naye bakoma bafuma nti saa 7-8 omugole afulume manya kati nkyalinayo obudde ajja fuluma kukomesa endala aho tumukube ngo obudde bukyali sigalo pikinga yes mukube paka yes kati oyinayo omugole yali akwadde ku sente ze ekifu akwadde sente nyingi naye ne bigana like conditions eziri ku mukono ezigana okufavoringa bangi nnyo nti olumu nze kati ebiseera ebisinga nga omanyi nti bwetuka ku mukolo ekyamazima noonya vibe kati olumu otuuka ku omugole nga maybe kale mukkakkamu olumu n'osanga nga maybe alina ebyamunyiizizza bamunyiizizzaamu wali basasweda abawami disappointing ze babe waka bamunyiizizzaamu so n'osanga nga tafulumidde mu moodo ye olumu n'osanga nga maybe DJ gwe yaleese ennyimba takuba zituka tutambule nga omukolo mukkakkamu olumu n'osanga bamu nga yajja nga kusigira ekifaananyi kirala then newakanga ekifaananyi kirala n'osanga maybe kati wali omukolo gwe twakola tuve eno omugole tumanyi birala aŋŋamba ennyimba zake nofulumirako na biki tutuuka ewaka nga taata ebyennyimba tabyagalirako ddala yesebo nga tabyaga kati omukazi yali ndowooza ayogerako ne maama we maama we n'amugamba nti akogera ne muzeeyi ajja kukola ki ajja kukkiriza ndowooza ne maama n'ayogerako ne muzeeyi ndowooza muzeeyi n'akola ki n'alaga nga akkiriza
kati muzeeyi ndowooza mu kuyita mikwano gye ne gimugamba aji tekigenda kusoboka, tujja kuba tukoze eki, tuweebudde amaka. Tujja munaye tutandise omukolo gwatanga ku makya morning shoot. Muzeeyi yavaayo n'agaana kuba twali awo Kayunga nga n'ewaka waliwo ki omuzikiti. Nga waka waliwo omuzikiti. Muzeeyi n'agaana naye nga n'ab'endongo baabaleese. Era ow'endongo teyakuba amataali. Oli serious? Era okuva ku makyawo kye twakola eky'amaanyi, twateekawo essimu. Twateekawo essimu awo omugole n'avibingamu awo mu kidaala. Awo naawo kyakoma. Wasigadde wonna taali paka kumaliriza. Nga yasasudde sound. Yasasudde sound nga sound yazze bulungi nga ye tamanyi, yamanyi yayogera ne maama. Buli kimu kirikkiriye. Buli kimu kirika maama gy'avugana ne taata. Era taata kale ne maama naye mu kutunnyonnyola later on yatulaga nti yayogera ne taata. Taata n'akola ki? N'akkiriza. But the influence of the friends to the dad ne bamugamba se kati kola ki tetugenda ffe kuwebuukira wano. Tugenda n'akola ki n'agamba era kati dijja batandika okuba okumakya tuli morning shoot. Taata kati nga taata naye ng'atya okukola ki okujja okujja ofeesinga muwala we mu kidaala nti ayimirize omukolo gwe. Kitegeere kati n'asindika omuntu omu ku mikwano gye ne bajja nga basatu ne bagamba endongo ebyoko ne bajja ne bagamba tetubyagala ebyo. Mwana agamba ate muzeeyi nali namugamba tetubyagala, kumbe muzeeyi akoze eki yabasindise. Mwana akaabamu awo omugole akaabamu awo tumusitugamba kaka naffe tujja kukola ki tujja kuyiiya. Kati wali baddayo munda neteekako awo essimu yange ne ka JBL kaba katumwa tukubamu awo mpola mpola wansi nga sound ali wansi nayimbira awo. Kati awasigadde ennyimba twazigatta mu bugassimu ki mu editing naye nga wasigadde wonna gali ttaali. Yali ttaali. So kati awo omugole yakusasudde ssente z'okujja okumuwa vibe y'omukolo gwe ne DJ ne bakatumwa yonna nebifiira bwereere. Yes. Ne kati ekyo whom should we blame? No. Oba kati nze kati it's a one day thing. Omugole olaba lunaku lwalina okunyumirwa ate omuzadde naye eri olaba kale bono olabanga abatuufu. Bono olabanga of course ogenda okudda kati bobuze ku side y'abazadde olumu abazadde babeera batuufu olw'eddiini. Yes, kuba ekyamazima eddiini batakola ki tekikkiriza. But then nze kyenalirowoozezaamu nti senga bwe kiba nga kiri ku ddiini, yes, omuzadde yali badde ayogererawo earlier on nti sigenda kukola ki sigenda bikkiriza omwana atakola ki n'ateekamu ssente ze. Yes, but the matter of fact nti yali alaze nti akkiriza omwana ateekamu ssente empitirivu ate nezikola ki ne zifa. Of course kati awo obabeera obuzibu nti kati tugamba nti tunenye emikwano gya muzeeyi ejamugamba tulasimira nti tetugenda kusobola tekigenda kusobola beerawo ekyo muzeeyi tetugenda kukikola waneeno. Omuzikiti guli wali eri ng'okuba waneeno ndongo kufuuka kwaliwo omuzikiti nero n'essomero eriyigiza obusiraamu. Era twali mu kisaawe eky'essomero eriyigiza obusiraamu nga masjidi weeri wali. Muzeeyi n'agamba mmwe mbalabe nga mbikubaawo. Era twakuba taali paka bako kutuuka babuuza kujja nga gonna gammataali. Yes sebo mugole kufuluma kaswida omugole yazinamu yazinamu tewali kyakola yakuba nno abamataali bakubira nno ddala kotuuka n'obuleeni nga tolina kyakola. Yes, ne bakuba ettaali najja alina nakuba ettaali paka kumalako omukolo. Netugenda kati ffe just kyetwakola eno twagezako okulaba nti ennyimba zeyayimba ku makya tuziteekamu ne zivibinga n'omukolo gwonna. Nolategeera nti
gwali ku Mataali. Yes. Era yanyumirwa ddala bulungi nga byali nyumiddwa. Naffe ne tukola ogwaffe ogw'okwongeramu okulaga nti tusudiya nti Amataali tegaali kule twagala banako ku mukolo. Twali ku ndongo paka. Yes. Nego ebintu si byangu. Ebintu si byangu. Emikolo si myangu. Si myangu Daffy. Kituufu. Naye kati n'ekirala baklayenti baffe bano ajja n'akugamba nti main njagala onkolere ka video ku mukolo kwennyini njagala kafulume ayagala semude edit n'agamba naye ate lwaki okanseera njagala otunnyonnyolemu kaawo lwaki semude edit tumucharginga separately njagala omuntu ali yakitegeere. Okay. Ensonga semude edit era ndowooza emikolo gye nkozeko semude edit ogirabye egimu nti era agenda mu comment section olumu nga bano bagamba main edits bagamba bw'omugole aba akyetegeka eno video ng'efuluma. Comment abana banzi tebagisinga gikomentinga ku mikolo gya Chosen Becky nani ne Karo Nantongo. Yes, kwezo bali bataddeyo semude edit. Semude edit yono lwaki sente zeeyongeramuko nga wuli nti semude edit kitegeeza ki tugatambula ne gadget zijje ku set. Kitegeeza bwe mba nshootinga nti katugeze morning shoot eyo ngishootinze kitegeeza nyina okutuula ate wansi nteme. Kati ate bwe mba ntemye tekitegeeza bwe mba ndi mu kutema tekitegeeza nti ate omukolo guyimiridde. Okitegeera kitegeeza ebigenda maaso bino kwanga bikwatibwa nti kati mba ntudde nga ndi mu kutema olwedde ebigenda maaso nga bakola ki babikwata. Okitegeera. Yes, kati nze nate namba maliriza kino ebyokumacha nga biri babimpa nga nabyo mbikola ki bitema. Kitegeeza team ey'amalo gye tukaba nabo eba yeeyongerako kituufu. Yes, ndikitegeeza ba editor bajja kubeera either nga babiri oba basatu. Okitegeera gattako n'abashootinga kitali wali nti wali tujja kujja n'abashootinga bokka. Okitegedde. Yes, n'ekirala gadget zaffe ezo zitambuza nakyo. Yes, kiri risky so nakyo kibalamu nti gadget as we said kati also tukakusettinga tewali wogenda kukolera olumu otuuka nga muli mu gardens temuli sinti muli wakanti maybe ona take work session maybe ng'ewaka oba mu nnyumba mudiro. Okitegeera gwena kuyiiya okitegeera mu mukolo wa wooteeka so kibya risky abantu. Yes, so that's why twongeramuko ku ssente kubanga team yeeyongeramuko ne risks nazo zibeerawo. Yes. Wow. Ndowooza omugole ali eyo nga ayagala semude edit otegedde bintu bino tebagwira bigwire ofulumizawo video y'omukolo it's not something very easy. Exactly. Yeah, it takes a lot of time. Ate obera ne ku pressure. Yes, obera kuba ku panic tujite panic inti kati ekintu kiba oba akakikwataawo of course oyino jukira nti wetudde eno osooka n'otuula nojjukira ebintu bino byaffe okufuluma ekino ne kikunyumira Daffy nga gwe client aba art. Yes, kati art oyo gwe nkozesa si nti nkirabukezi batani kitegeeza nnyo otuula wansi n'endowooza mugolo ono yabadde bwati ne banipita mu footage enna nga mugolo yabadde wano nkano nteekemu kyanjawulo ki ekibadde kiri ku mikolo gino emina gye nkoze. You get kati naye wali ku semude edit mba nkozesa obwongo bwa waggulu nnyo kubanga nti kyenkutaawo njiyizaawo mangu nenkola ki nenga kino kijja kukola kifulumizayo kati kijja kola. You get yes, so olumu obeera ku panic but nojjayo ekintu ate ekirungi omugole naye kyasima n'agamba yes n'agamba bwenti bwe mbadde ku macha nga tannafuluma naye eraba ku macha nga babadde n'omuteekayo n'atrendinga n'asanyuka. Yes. Wali ofunyeeko eno embeera ey'okweditinga oba editinga then your brain blacks out nga you don't know which clip to put next. Nyo nga ochula on a daily cause nti oba okola shit video n'ogamba nosoka n'ogyesonyiwa just olumba client waffe kale olumu banyiiga nga tuludde okuwaaka oba ki but tebamanyi kyekitwala kubanga ogatta video leero n'ogatta enkya n'ogatta n'oluddako n'okikola wiiki omwezi emyezi ebiri emyezi ena ng'olina kola kyanjawulo okitegeera otuuka
omuntu oba ne gubera gutya era senga twali tukozesa kubikuba twali bali tugamba ki but tuli tubeera ku sober mind okimanyi kuva dda tubeera ku sober mind and ekyabazima osubira no tula bot ku computer no soka of freezing amogamba kati ziseko ki nayo gino kulabanga atyaze n'okikola nekibuna ali nolanga kikunyumidde naawe ne client na olumu tukola ne video n'ogikola video n'olaba nga bago tekunyumidde nnyo jojo client nakola ki n'asiima n'asanyuka nnyo just nti olwokuba kati ffe obeera okoze video nnyingi nga ozimanyizizza amaaso yes kati ng'olumu osobola okulema okulaba ekirungi naye nga ate waliwo otuka nga kati osobola otuka nti main edits ekyamazima yatuuka takyakola kibi nze ne makoze video nga sigiwulira nga nze nti eba nnungi yes nti osobola otuka nga tokyasobola kukola kibi yes nga osobola okiraba nti kiri ngeri gy'okoze video ennyingi osobola okiraba nti maybe tekinywe bulungi but client kigenda kumusanyusa n'omuntu wakiraba kigenda kuba kirungi nnyo yes yeah exactly kati nekirala omanyi nkuyita Billy abasinga bakuyita main wano ba client waba kuwadde omukolo ng'ayagala ojja omukolere buzibu ki bw'ofuna ne ba service providers bano baba ahirinze because sometimes all client agenda okuba omulimu ng'ayagala main amukwatayo ka short video akagenda otambula waliwo agenda okuhiringa company enanagamba nejja kukwata omukolo mulamba ne kati wano mpulira njagala main akole ekyenjawulo kati abamu ne bagamba main bamusasula kya ssente zenkaneza nga yazze kola kana katono okitegeera yes kati olumu nga bwe ngambe nti kiddayo ku kiri nti buli omu client amu approachinze mu ngeri ye nti client waba approachinze nga main edits of course approachinze ayinza kuba approachinze mu bitinga bimeka bisatu ekisooka nti approachinze nga big brand gyalabye ku ki ku social media of course oba ogenda okapproachinga big brand otegeera nti maybe prices ziri waggulu muko okusinzira ne ku mikolo gy'olabe gyakozeeko then ogenda ekyokubiri nti ayinza okuba azze wa main edits olwa ekintu ekyo ekyenjawulo kyalaba mu video ze ekitali walala nalaba nti kyamaza video za main edits za njawulo kuwoba ogerageza ku video endala so kitegeeza kiba kikolinga for maybe a higher price yes okubanga ofuna ekintu ekyo ekyenjawulo okuva mu main edits then ekyokusatu kyali badde nti kati nga kiri kyetoga ekya same day nagamba nali ku social media okwo nendabanga omukolo wa Kalo Nantongo tuba tukyali ku updates ez'okumakya ng'eno tulaba olwedde ebyabaddeyo kumakya bifulumye ntubirina eno nagamba sinaba kiraba abantu walala okujjako wano ku main edits kankole ki kati eno jana era n'omunyonyo mukiri tumunyonyodde nti same day edit okumufuna tuyita mubira gino bwegino akasente kayongeramu so nomanya nti kati ebitendera ng'esatu gyegigobererwa okubanga okola ki ng'ofuna main edits ate ku ssente ezo zoyinza okulowooza nti gwe service provider omulala lwaki baba bazimuwadde okukola ka video ako ate nga nze nange ze bampadde okukola ki okukola omukolo omunene yes main you've been in this industry for some time yes though abantu bakakutegeera kati abasinga kangambe tubaddemu mpola nga tukola ofunye breakthrough bintu ki byoyiseemu mu mikolo gino n'ogamba naye omanyi bulade wano nali mbitadde omukolo gwo nali ebyemikolo nali mbyesonye njagala otunnyonnyola otuweeyo scenarios nga 2-3 abantu bamanye nti emikolo si myangu kati Daffy waliwo omukolo gwe twakola gwali Luweero ngenda ku mukolo ogwo nve Kampala obudde bungenzeeko ogenda sulamu ku ddoboozi bawulire bulungi ngenda ku mukolo guli Luweero eyo ngenda obudde bumupiseeko mpapa bwali eyo Kikyusa kati nvuga ntuuka ku Kikyusa
nzikirira abo waliwo lulinga lutobazi then olyokoyambuka otera ku mukolo munaye ntuuka mu lutobazi nga lwaki emmotoka teyeefuula emmotoka nga yeefuula ng'ogenda ku mukolo nga ngenda ku mukolo ate nga kyenkana nali ntuse nali ngulaba nga tenti nziraba waggulu kati nga ntuuka mu kikko nyambuke ntwe ku mukolo nga Daffy tugwa Kabenje ng'emmotoka yeefuula ng'emmotoka yeefuula ng'etuvuunika mu kitoogo ensawo ya kamera ng'evaamu emu ng'ekwa nga kamera zivaamu kati enze ngeri gyendi omuwanvu mukko bonnet yeewunzika kati bonnet neyetuula nenyiga bwenti yes ensingo neyigira bweti abantu ne balya batuddukirawo ne tuvaamu of course tetwalina nnyo bisago biri awo by'amaanyi naye ng'emmotoka yeekoze ki yes eweddewo endabirwamu nga ziweddewo nga yo frame eweddewo munaye nga bakola ki engatto nga tetuziraba tuvaamu engatto tezirimu kati mu kuvaamu munnange nga tuddali nga abantu bakuŋŋaanye omusajja nga ajja atukwasa ensawo ne kamera kuba twali mu kyalo omusajja natukwasa ensawo nga kamera emu ng'agikutte mu ng'ejjudde enfuufu biki ng'agikutuko ng'emu eri mu nsawo endala ng'agikutte mu ngalo agitukwasa ng'omukolo twali tugulaba ne tubasikayo emmotoka abantu ne bakola ki ne bagizza ku kkubo nga yeeweddewo naye nga tutuuse ku mukolo saa zino ziri mmeka ziri 4 omukolo tugenda morning shoot kati munaye nga bakuba ku mukolo bagamba wali ab'ebifaananyi bakoze eki bagudde Kabenje wali wansi kati ku mukolo nga bajja badekoreta nga bajja ne basenga nga bajja wansi naye nga basenga mu kutuukawo nga batandika okugamba naye ndowooza kati olaba kyakoze abaana b'abandi ebino bye mbadde ngamba kati n'abaana bandi nabo batadde mu bino ebintu nga basenga bye boogera munaye nga ffe tetumanye tugira kati batwambusa tuli mbigere nno twambuka paka ku mukolo tutuukawo ku mukolo nti ababifaananyi bafunye accident wali wansi biki naye ngati kuba amasimu Kampala kulaba mmotoka engeri gyebakola ki gye banaagijja eno biki kufuna first aid awo mangu ko twali tufunye kati nganze abadde avuga nze afunyemu ku bisago naye balabala nga tebafunye nga tebafunye nze just ndabiramu enteme wano mu kibatu just ne wano ndowooza bwe bati yes kati nga byo tufunyeeko naye nga siga nti tufunye nnyo just emmotoka yongeweddewo naye nga tewali nnyo bye tufunyeeko nga siga nti twetaaga otwala mu ddwaliro babiki yes kati munnange nga morning shoot twagikuba yes twagikuba era nga bikyalimu ebyo omukolo ogutandise okwekwata ndowooza waliwo yali agukuttemu ndowooza nga tayagala kugenda mu maaso yes saabigenda nnyo engeri naffe gye twali mu bizibu byaffe naffe tugeza kwetegereza totegera bulungi naye ng'owulira waliwo ebiriwo oluvuuvuumu naye nga naawe tolutegera bulungi engeri naawe gy'olina tramayo ey'okubanga nti olina okukola ogudde Kabenje olina okukwasaganya emmotoka ezeety'e Kampala okitegeera bingi nnyo kati omukolo gugenda mu maaso gutandika kugenda mu maaso tulinazanaazaako awo biki batuwaayo sandals ez'okwambala kuba engatto zo zaali zikoze ekizigudde mu bitoogo munnange ababuuza bajja mala kati wano senga wajjira okujja mu kidaala then agenda ajjeyo omusajja senga nga lwaki takola ki tatuuka mu omulyango waabwe yasigala n'agwa wansi n'abanga oba agudde eddalu neyeekyankalanya neyeekyankuula neyegira gomesi ne bamuyolayola bamuzza munda senga awo kati ne batandika ndowooza kati olaba ate nkulimbe nkugambye nga era ekyo kyatuuka bwe kiti nti balina ndowooza embiranye yali between senga oba ne step mother w'omuwala yes kati ndowooza nga oba yasoose ku makya yali
yali senga yali akoze ndowooza babino funa akabenje kati stepmother w'omwana naye nagamba naye tondabanga naye n'amuwa wakati mu mukolo so kati nga biri awo naye nga ffe tuli mu bintu bye tutamanyi tuli mu bintu bye tutamanyi osobola okufuna n'akabenje n'ofa okitegeera kati nentuka neŋŋamba naye lwaki emikolo gino sigivaamu kuba kati ofiira awo bintu biguwa mu kabenje awo n'ofa naye nga tekali badde kako oba tewali kafunye singa okitegeera awo kati zimu comment zegwe nti nange natuka neŋŋamba oba mu mikola gino kiveemu watukako nokirowoozaako kanjiveemu kuba kati sijja kufiira bwereere kuba kati ogenda kwekanga nti sente zebaali bakuwadde kyenkana zonna wazaggwerawo muki maybe kutereeza motoka kukola biki nga tewali ogenda kwekanga tona kyokoze kati n'ogamba nti kati eno kiba kibaddewo mu incident yaino kati bwenaaweera eyokusatu tebanziike nogamba emikolo kasoka njumire but then otuukayo ne Kampala n'obaayo ne baddafi ne bagamba nti muganda wange ebibeerawo kiraba ekinebe ekiti guma tujja kukola tulemereko naye nga incident eyo ogiwulira nti ofiira mu bintu ebyo ebyokusaaga naye nga kivudde kuki ku mikolo balina ebintu byabwe temubiri namu era eyo wenjirowoozaako bwe nti ngamba kati senga bwe nava mu mikolo muno singa kati saa zino nze maine erisigo gw'olabako wano tesaalibadde yes olumu okulemerako maybe kikulu yes nawe osigalira weesabirako nola nti maybe buli mukolo gw'ogendamu osooka n'osaba mukama nakukulembera That was a good one. Yes. Twale tusaba otwongerera scenario endala gwenjogo emyaka gyokoleta emikolo gimanyi otuwe scenario emu. Ate ombuuza scenario yali eyagala okunzijja mu mikolo. Yali eyagala kunzijjamu. Scenario kyendala. Naye no by the way kati nze emikolo gye tusinza okukola nno tegibeeramu nnyo buvuyo. Bimanyi ebintu bibeeramu nnyo obuvuyo. Maybe kati waliwo omulala twali eyo Jinja generator yagaana twali mu kyalo nga teri masannyalaze nga balise generator zino ennene ez'oku mmotoka nga buli mugole wagenda ofuluma generator egaana ng'evaako ate kulimbe generator kasita omugole agenda ofuluma bwati generator n'egaana ne bakuma generator n'egaana generator naye nga obwedda kweri ng'eyaka nga terina buzibu generator n'egaana omugole nga asooka addeyo kabasooka bayiteewo omuyimbi omuyimbi omugole yasooka n'addayo baleetewo omuyimbi neekola omuyimbi n'ayimba yatuuka wakati kabayite omugole awo omuyimbi waali wano wakati omugole ayingira bwati neevaako n'egaana okwaka n'egaana amataala ne gavaako omukolo nno nga munene nnyo amataala ne gavaako endongo n'evaako buli kimu ne kivaako era omugole yayingira tekuli masannyalaze naye amala okutuuka wakati ndowooza era balina bye baakola sanze ne gakomawo yes ne gakomawo naye nga gaali gaganye nga mugole bagamba talina nga bagamba nti obaani basenga w'omwana talina gy'alaga omwana talina gy'alaga ng'alemezzaamu nti omwana talina gy'alaga nga buli wafuluma wati nga gagenda yes omulala kwali kwanjula nga tuli awo Seguko tukuba morning shoot tugimala omugole ayingira mu nju abako batuuka bati mu parking ekire ky'enkuba ne kijja enkuba yatonnya kuva 7:00 mpaka 11:00 ekiki 7 8 9 10 11 5 yes ng'etonnya nno si bino by'okwetonnyesa
ng'etonnya enkuba erimu ne kibuyaga neeyingira mu tenti yonna twali mega tent neeyingira tenti yonna neegijjula nti enkuba eri yatandika otonnya abako baali bakatukoye bati nga bali mu park nga bapaakinga tebanavana mu mmotoka neetandika abako tebaba mu mmotoka kuva ssaawa 7 paka ssaawa 11 nga balinze enkuba nga bali mu mmotoka tesalirako yadde omusale ate nga bw'okuba essimu ku bantu abali ku Entebbe Road ng'omuntu ali Zana bagamba wano waliwo matondo weefuuyira bufuuyirizi wano bageefuuyira bufuuyirizi wano tenabatandika ttonnya efuuyira bufuuyirizi ku ssaawa nga 9 awo naye ng'eno yatandise ku ssaawa 7 nga tesalako paka ssaawa 11 decoration yayonooneka buli kimu kyayonooneka amazzi ne gajjula munda buli kimu kyayonooneka neekuba ebyuma neekuba emizindaalo neekuba buli kimu enkuba erimu ne muziira nga tesalikako manyi enkuba etonnya esooka okutonnya netandika nnyo nemala neekendezaamu teyakendeeramu nga bwe yatandise neeyiika paka ssaawa 11 era ku ssaawa 11 ate bamala kubaako kye bakoleera baleeta omujjo oba naakola biki eyo mu nju neekendeera bwe yakendeera era abako ne kufuluma kulya mmere nakuleeta bintu namugole kufuluma nga bagenda kuba tewaali kirala kye bazza buli kimu kyonoonese era omugole yafuluma ndowooza gomesi oba zaali 2 zokka yafulumiramu awo n'asala ne keeki n'akola ki n'endala kabbo ka muwala ne kiggwa kuba gwe omukolo waali tegugenda bbeerawo abako tebaleeta bintu anti oba afuluma ne balya emmere ne baleeta ebintu omugole naye n'afuluma just ne bamulabako awo namukubayo ebifaananyi ne bbaawe n'asala ne keeki n'addayo munda n'ayita akabbo ka muwala ne guggwa kuba gwali tegugenda bbeerawo ate emikolo gye tukola ogimanyi giba gya bbeeyi ekyamazima omukolo gwali gwa bbeeyi nga omuwala gutaddemu ssente naye ne gwonooneka bwe gutyo yes so zimu ku scenarios zenyinza okugamba nti yes naye ndowooza abagole oba advisinga otya mu nsonga y'okusaba kati of course abagole buli omu era of course oba olina osabira omukolo gwo mu ddiini yo yes olina osabira omukolo gwo mu ddiini yo then ekirala bino ebyanga olaba nti ebyaki ebya emmere yes ebyemmere oba olina obyegendereza nga olaba nti Chef Godwin agamba aze bwe tuba ku mukolo omugole wange simukkiriza kulya kintu kyonna kati kivudde wange va ku makya nkola ki muwe emmere of course kati kubuza abantu ebizibu bitambula nnyo mu byokulya so of course olina okwewala nnyo nga gwe omugole okulyala ku mukolo tomanya ani akoze eki yes so walinga maybe ba professional chefs of course obakwasa ekyo maybe wabaawo ekituukawo kyonna of course oba olina okukola ki okutandikira yes nga tunatera omaliriza waliyo omwana ali eyo asiba ku TikTok yo ng'alaba wakagookola ng'ali atadde okubeera nga gwe word of advice ki gy'osobola okumuwa word of advice nyinza owa omuntu oba omwana eyali badde nga ayagala okukola bino bye tukola oba okuba nga nze basically kisookera ddala persistence consistence ne prayers as well sebisinga okusaba kintu kikulu nnyo bwe weekwasa Mukama buli kimu ekikyo kikola kitambula then oba ngambe okusoma ebintu byaffe bino biri bigazi nnyo olina okuba nga osoma
saawa zino kati saawa zino tukyasoma kitegeera tulina bye tutamanyi tulina poko tukozesa okweditinga oyo munene nnyo kamera gye tukozesa tosobola gitegeera n'ogimalayo so okusoma nako kintu kikulu nnyo n'okuteekayo nnyo obwongo yes then n'ekirala practice makes perfect olina okubanga kino ekintu gyokomo ki practice nti Daffy ebbanga lyetwakwatiranga video olijjukira nti bw'ogenda nga okola omukolo leero n'enkya n'okola omukolo n'oguddako ogenda perfectinga ogenda okyusa ate making sure nti like you're not the same person you were yesterday nti bwenfulumya video bwolaba Daffy videos wentunula wansi nentunula videos etwafulumya maybe 222 222 nolaba nti saa zino videos efulumya 226 olaba nga waliwo enjawulo nawe ng'omuntu olaba nti nyinawo enjawulo yes wakakyuka so nobengashowa nti at least olina kyeweeyongerako nawe maaso go ne maaso g'abantu abalala bakulaba nti Daffy ogenda ogamba nti main ekyamazima mwaka guli wa report ne naye kati kiriwo ekinebwe ekiti oyongeddemu yes nti kati bakulaba naawe weeraba n'ogamba nti yes naawe nti so omegashowa nti buli bbanga eryeyongerako olina okubanga okola ki nga olina kyeweeyongerako yes ate eri abagole baffe abategeka emikolo 2026 n'abagole baffe ategeka emikolo bambi babookinge mu budde cause abagole baffe kyebatamanyi nti date zino nzivu nnyo ye abalowooza akyalinayo budde n'agamba n'omukolo gwa date ye n'agamba omukolo gwange gwa mwezi ogujja nga 5 mugamba mukwano mwezi ogujja nga 5 nga saazo tonna bookinga ng'oba oluddewo yes nti bookinga tutaneza mu December tutaneza omwaka ogujja wezirowedde abantu basasula dda so abagole baffe just babookinge mu budde gwokirowoozako bwoti nti minutes gwenjagala akole ku mukolo gwange bookingirawo yes ebisigadde obe nga totaganyirizibwa ku mukolo gwo yes now this is main edits for you nalyagadde ekisemberayo ddala abantu babulire office zaffe zisangibwawa main edits abakunoonyeza enamba y'essimu ebeerako wansi awo nayagadde okubookinga main edits for introduction kukyala kwanjula mbaga studio shoots ezo videos mu studio ezirabika obulungi byonna kyewalyagadde things related to cinematography anything you would want main edits wali so omuntu alaba podcast eno omuntu omutuufu nze nabagamba service provider baletera bamalayo mubalaba ate babyogerako babeera babitegeera waka kwali ku TikTok ye genda omukebereko omulaba omanye omuntu gwe twogera naye yes office zaffe zisangibwa watata office zaffe zisangibwa Mengo bw'otuuka ku CBS wengera ku maaso Katini yes ojja kulaba awo ekizimbe kyaffe weekiri yes bw'otuuka ku CBS osobola tukubira essimu tule tukulagira Katini ojja kulaba awo main edits weri yes oba otuuse sebo yes oba enamba zaffe era Daffy nga wagambye weeziri awo bw'otukubirako yes netubanga tukwatagana bulungi main edits by the way Daffy abantu sigo yaleta akantu akoze yakalitera ogenda okwekanga nti abantu abasinga bambookinga lwako kantu kasound yako nze bayira main edits buli mundu katenda buli photographer atenda ba kanange n'owulire ennaku nga yagala edda si tekiba kibi okubanga olabidde ku muntu omulala ekintu ekikufu of course olabanga abantu ekintu bakikoze kitegeeza kyokoze kirungi kinenge gye kiruzingamu oba njiyite vali oba ki no atkatera kati buli muntu agamba oneyako pyono yes of course buli muntu abagamba nti onakolanga ebya main onakolanga ebya main yes baba referringa kuki kwoli but nyanja zekizimbirivinga ennyanja nnene yes buli omuka n'oba olabira ku kyange n'okola naawe ojja funa ababo yes tewali basiina buzibu nganze omuntu ndaba ne bu video omwana n'akage kale lwakuba kale buli bubeerako views 2 okubye views 2 naye kasita obulaba
Ola no gamba why. Keep pushing. Pushing cause naffe era twatandikira eyo. Mutama, Yes, and ebisere seeing as okay, believing nnyo nti osobola okubaako kyo osobola okoppa n'okyusaamu ekikyo n'ovaayo. Nze menya ekinuma kiriwo ekiti. Oliya n'akoppa ekintu gamba koppa sikubi n'oli agala akoppe n'amanya bayagala agateekeko agago n'ogamba kati kino bwe kiri omuntu wakiraba amanyirawo nti kyono. Yes, kati owaayi kati ekyo kiba kiri ku ye nti kati bw'okoppa tugeze n'okoppa Daffy n'oteekayo of course era oli ajja kugamba nti ajja kulaba nti okoppye Daffy so kati bwe kiba kidde eri ate ggwe akoze ki akoppye so kiba kiyeri ggwe okugamba nti wano nte nkoppye nnyo nkoppye n'amannya kankyubbeeko kenkyusa at least so kiba kisigalira eri ggwe creativity yo gy'oyina okuba nti osobola okukola ekino bagamba yakoppye kino bati yakoze bw'ati oba yakoze kiki. Yes, but nga bwe gambye ennyanja nnene. Yes, fena tusobola ofuna ate ne tuba nga tuli satisfied. Okay. Yes. That's main edits. Yes. I want Billy baby. Yes. Daffy asinayaza okunkyaza muganda wange. Bami, I'm really so happy. It's been a while. Some good years seeing in the industry and right now you've made big headlines. Okulanga buli muntu akwogerako olumundu amukyala nga alaba bu video bwo omanyi I've reached a point where sometimes even when I know people I cannot tell someone that I know them oli ajja gamba nti weeraga wakingamba nkulesimu nongamba mukyalange abera nabo video nemugamba noyo nno main edits nga mumanyi tuvudde naye kuva dda mukyala nagamba sebo komaawo ebyo mbimanyi buli omu ngamba nosanga olinga agamba bannange mado system nakane katono kabula nagamba kati otandise ebintu n'olumu n'osirika kati wasirika busirisi tokyayogera abantu bemmanyi nawe nsanga muntu ng'akubye ekintu eky'amaanyi okitegeera osirika busirisi mbaddewo kuwali ennyimba ze mbaddeko nga ndi mu studio nga bazikola ne zihiitinga naye nga sagamba omuntu nalonga olulimba balukola kuba ajja gamba atwesomerako okitegeera so byebyo yes nga bulijjo Daffy as photography, Daffy as podcast, Daffy events, Favorite Spawn, the lens, Mozilla camera, as usual. You now do it every day. Peace and love. Yeah, man. You now do it, huh?